naye at least genda ntambula embeera egenda eterera ate bikyawunya nawunya n'okuwunya sikyawunya nnyo era tezikyajjako era nenyanziza nnyo ankobeeka era byakoze ngwamuwe byasinga oli otya kiri kitya ganda wange mbeera ningenda kufa era tosobola kufa oli mukama agenda ze ebibye kati tuwale tukuleeteddeyo ku mufaliso ye neyanziza nnyo ne blanketi beka ajja kugulirayo ku mablanka ku masuuka enkya obeere nga akola ki tebinatambula bulungi naye atlist naye kasita atlist otandise okukola ki ojja kuba bulungi kyekiriwo naye nga oli fiti amanya yenze Farouk wano wendi ndi wano bayitawo batya naye Katwe ku nkulungo ya raundi y'ekibuga obeera Kibuye obeera Katwe wano wetuli Katwe kati wano wendi muganda waffe Juma gwe twaleeta gwe twabalaga wano Juma soko je otambula namu kyekiriwo ewali njebaleko oli fiti kati ngina ntereera yanebaza omukulu Faruku n'omukulu Ndege ne Kayira bankuteko mu kunyiga n'okunsupportinga eri eddagala waliwo n'omusawo wange atera okujja era anteekamu eddagala era kati mbadde lulinga embeera mbi naye kati ngenda nfunamu obwojerero kati owulira otya embeera gyempulira kale amagu gano bwembeera ewamugasa nnyalala tagisa okuba nga ntambulatambula bwenkuuma bwenyingira bwenti olaba kati oyimirira luli twali toyimirira ssebo nyimirira wabakulu bano Beka ne Mr. Ndege Mr. Kayira bebale nnyo bebale ddala kakati waliwo omuganda wange omusajja ali eyo bweru bamuyita Badru mukwano gwange yaŋŋambye nkwatagane n'ono Beka because Beka yakola ki yamanaging ebintu byo n'aweereza emitwalo 4 nguleko omufaliso blanketi ajja kugulira n'amasuuka Beka ŋŋambye omusawo ajja okujjira okujjanjaba kuba yamugira yamanye enkola gye bakolamu kati balance ajja kuba akola ki akolagana n'omusawo okiwulidde zezo Badru zampadde obadde tonnafunawo balala babadde bakakuwa ku ssente mpozi waliwo n'omukyalo omu yakuwayo emitwalo 5 naye era Badru yaziteeka ku ddagala gino lyabadde akola ki so nsaba beebazeeko then twogereko ne Badru bamita Badru oyo anku Badru neyanzisa nnyo neyanzeeke byonna byonna byokoze mbadde nsula kutaka bibaawo nga binyiga naye neyanziza Mukama akuwa ekyo singa okwagala naawe maama yasindika ezo sente tweyanziza nnyo tweyanze waliwo abakusuubiza ne tebannabakuwa era bwe banaba baziwadde nja kuba nkwatagana ne Badru banaye kansabe mwenna abansuubiza tusobole okuba nga tukikwasaganya ekintu kino sobole nange okuwona naye embeera egenda etereramu mpolampola nga bobimanyi tofaayo kati gwe guno omufaliso gwo osuleko atirisi kukafaliso Beka ajja kuleetera amasuuka enkya okitegedde kuba wali agabadde meeru ng'oyinza obutagasobola kati ajja kgenda eriwa mu downtown akuleetereyo amasuuka okitegedde bwekitewe kiri Beka ki ekiriwo oli steady omusajja ono mumuteeka ku ddagala ki omusajja oyo omwami amujjanjaba ava Kyaggwe bamuyita musawo Kazibwe musawo wa Abo amuwa eddagala okuva ku ngulu ne munda anywa linywe ne batumunyiga ku makya olw'eggulo naye obuyambi bonna buli muntu ayetaagisa oyamba ku mwana oyo si muganda wange sina we muyita nasinkana musinkanga nenga omuntu wa bulijjo olw'obulumi ne baganda bange bano netukwatiramu netula nga tukwata ku mwana oyo kuba nti olw'ensonga asangibwa mu kitundu nga tumumanyi ng'atumanyi atusobola kumudduka abasinga bamudduka abasigawo twasigalawo mu mbeera eyo yonna yonna tusaba buli muntu yenna asobola tukwatirako obulamu bw'omwana oyo bumuddizibwe naye ajja kuba bulungi kuba kati atereddemu kuba omusajja oba omwami yali mulala
kuba kati tuyimira naye wano eddakiika zino zonna talina kyawunya n'enviri mwazisazeeko kati akomyewo kati bulungi nnyo omusajja mumuyita Kasodookiyo wano musajja Kasodookiyo muzannyi wa comedy bulungi okay kati enamba yo nga babadde bakunoonya okufuna boogereko naawe ebisingawo osobola obbawo enamba eyo ensonga lwaki saagala gigaba oba sigigaba abantu abasinga bwe batulaba mu sayizi eno nga wundaba batulabya mu kifaananyi ky'abavubuka abayagala okubba sente naye nga wundaba mu kifaananyi kyange njagala omuntu yenna afune ekyokuyiga nti antunuulidde olwaleero oba ndaba nti waliyo n'omulala asobola okuba nga nze asobola okukola ekyo n'abavubuka abo bakiyigireko nti omuvubuka yenna asobola okubeera n'omutima ogulumirirwa munne wabula tabba bubbi takozesa maanyi tayaaya buyaaya kyokka kyensobola okugamba naye bawe enamba abaagala okuyita ewuwo bakole ki abaagala okuba kuyange nze era we munsindikira ssente nkwatagana noono because ono yabeera naye wano yamanye ebintu byemmere biki oba alya mmere ki alya mmere kyono emmere kati omusawo abadde talya bintu bya butto nga n'enfuluma mbi byonna enfuluma yonna eyaawa yonna ebadde mbi ne kaakati yateredde alya kawunga na bijanjaalo ate boyiro alya boyiro naye nga amagulu ago okutereera bannange omusajja amukola tosaana kikkiriza nti wa abo nti ddagala lya bulijjo lya ku nsiko lyamukozesa naye wekiba kyetaagisa oddi kulaga kuweeriri lyamukozesa okusinzira mu mbeera wamusangira nakati embeera gyalimu nti asobola okuyimirira waggulu n'essaawa ennamba agiyimirira omusajja amukolako wa abo naye omuntu yenna tusobola tukwasaganyizaako tukolera wamu okuba nga tudduukirira omuntu oyo tusobola okumuwa ennamba y'essimu eri nnamba 0709 09 6611 0701 0709 09 6611 kansome ne mu Luganda 0709 09 66 atyo yeyo namba erimanya gani erimanya ga Francis kuba mbadde sifunanga ndaga muntu engeri nali okozesa Francis ennamba eyo emanya okay kati baganda bange oba tosobola yita wange yitewo omukulu ono wekiba kisoboka muyitire eddala ewoono okitegeera tubeere nga tukola ki tukwatagana mu mbeera eyo Badru weebale nnyo weebalirira baganda bafe abasabidde waliwo ababeerawo ye nga asabira busabizi muntu oyo mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange baagala okuyamba omuvubuka ono ennamba yange weeri eya Badru weeri kyoyagala kyoba okola osobola okunkubira osobola okukubira Badru byonna byebimu so yene embeera Badru yangambye mboleetere guno omufaliso ne blanketi so genda ogumuteereko jamu tugende olabe ogumuteereko ojja mugulira amasuuka enkya so ajja terera Kasodookiyo Juma owulira otya kati naye gujaako oguze munene kabadde kali akagundi mutereko egundi kati amasuuka ameeru tagasobola kati Juma amasuuka ameeru tugambye tugusooke tugaleke ojja Juma gundi ajja kukuleetera beeka kuleetereyo ku busuuka enkya ekitegera ojja muleeterayo akasuuka ne piro beeka muleeterayo akasuuka ne ka piro kati ennyumba ya mwami Juma wano mulabira wano nagamba sembera ekifo kino wetuli omwana ono wawangaalira wetwamufunira kano kaluumu ne kaluumu kano jangu kabadde ki ne kaluumu kano kaluumu ako nga wokalaba kasasulwa buli lunaku siringi kakaaga aka Uganda
awo waasu omwezi ze ziba mmeka ezo sizituulangako nazibala ziyinza okuba jingira emitwalo 18 nga kalumu akuwuukalaba nga bakaseera bannaaye naye kyoba tusaba obudduukirizi obw'amaanyi twalize wamu omwana ono afune waabeera netunafunira kalumu ebbali waka mitwalo 10 oba 7 oba 8 nga wasobola okusangibwawo n'ayambibwa. Okay bannaaye mwebale nnyo Beka, mwebale nnyo mwebale. Juma olina kyogamba? Okuddako kye ŋŋamba neebaza bannange ng'emikwano Mukulu Ndege, Mr. Kayiira, Anti Jami atwazika ku bintu kale bikozesebwa ng'okufumba amazzi nga sigiri entamu kuga buli kimu ekikozesebwa n'okutuwaayo kasente k'amanda kuba tuba tetuyina entandika gye twatandikamu era bambi neneebaza webale nnyo webale ddala. Okay kale mwebale nnyo mwebale ddala baganda baffe abasaba abasharinga vidiyo eno n'abagiraba mwebale nnyo mwebalire ddala. Goyinza okuba tosobola kuwaayo naye ng'ate wogisharinga esobola otuuka ku muntu ate asobola oyamba ku muntu era ne bambi neneebaza omusajja ono Uncle Beka gwe nali simanyi Katonda n'amunsuulako ng'ensi egaanye nga mpulira nange njagala ŋŋende neekola ekikyamu ba neesula mu mmotoka n'abeerawo nga ŋŋumya era akola omulimu ogw'amaanyi era akyagukola era abakubira omulanga olunaku olina bambi nsaba kunnyamba. Tofaayo omulimu gwakoze munene nnyo. Muganda wakulekawo taata wakulekawo baani naye ate gw'otamanyi n'akuyamba era Mukama amupeera ebirungi bana. Amiina. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe. Omukulu ono Juma yeetaaga obuyambi akyetaaga mumuyambeko yenna asobola mumuyambeko. Sharinga video wosobola esobola otuuka ku muntu ate asobola omuyamba newankubadde ggwe newoba osharinze oba oyambye. So mwebale nnyo mwebale ddala. Juma tujja Beka tujja kuba tukwatagana in case nga waliwo kyonna ekikoze ki. Alhamdulillah. Naye mba musobola mukube ku namba ze abatasobola mukubire nze tujja kuba byonna byebimu tujja kuba tukwatagana tubeere nga ayambaga. Pasamale yajja kwano. Pasamale yajja kwano. Era ndi mtachi naye njogera naye. Okay. Naye yangambe eno wiiki akyalina byetereeza oba byatereza n'abantu be okubeera nga tusobwakawo omwami ono katusuubire nti kinavaamu munaye kati abantu abamu balowooza nti omuntu waagira bagirirawo naye sometimes tekikolerawo. Okitegedde Juma? Katonda bibaamu okusaba Katonda n'akola ki? N'ayamba. So bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala Juma tujja kukwatagana insha Allah. Owulidde? Kale beera bulungi Juma. Kati ogira we bakakaawo bajja kuleetera amasuuka n'eppira enkya. Kale tweyanza nnyo tweyanze. Shebadde powered by Sozo Property Consultant bagamba balina byonna ebyawaka nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati. Ne Tiger Sharif yagamba barista skills, coffee profiling, latte art skills, manual brewing skills zonna gendawo akuyigirize obeere nga weebeereramu financially. Mwebale nnyo mwebale.